kako ino okunvulira mukama wange kweko kako ino okunvulira. Pursuant to the Parliamentary Elections Act, 177, declared Bakaluba Azze duly nominated as a candidate to contest for election as a member of Parliament, Mukono Municipality constituency, and Mukono District. Kitono n'okukitunda ebitundu ebimu byatundwa kwegamba olabanga ebisomooza bingi. Hospital yaffe etwalibwa nga district naye ate olabanga omubaka wa parliament akola kinene okulobinga nga luli prime minister bwe yagamba okulabanga hospital esobola okubeera promoted okutuuka ku level eya regional hospital olwa population n'abantu beekolako n'ensimbi zeefuna ntono. Kakati ebyo byonna bw'ebitunuulira then nokka ku bantu obulamu bwabwe obwa bulijjo tubukwatako tutya. Nze we nabeerera wano omubaka wa parliament mu Uganda nze nasooka okugula road unit nga n'ebyuma ebirima enguudo ebisomba amazzi ebikola ki okulaba nga community zange nziyamba. Kale ebyo byo bodaboda abavubuka abakubi b'amataffaali banneekolera gyange n'emirimu emirala egy'abo abantu abali mu informal sector. Ate nazine emmotoka sente ng'ez'emmotoka oyagala oziweeyo oba ebitongole eby'amadiini mizigiti makanisa amakereziya balokole basobole okwekulaakulanya n'ebintu ebirala bingi. Kale programu yange ngazi ate nga nali komyewo okukiikirira abantu ba Mukono Municipality oluvannyuma lw'okuweereza disitulikiti y'e Mukono nga chairman wa LC5. Okusooka byonna nzaalibwa wano Mukono Municipality ate era mwenkolera emirimu gyange gyonna n'olwekyo ebizibu bya Mukono Municipality mbimanyi bulungi. Ate kasookedde nva wano n'engenda okukola emirimu gyonna gye nkoze ndabye nga district Mukono Municipality we nagireka era weekyali oba eyongedde kudda mabega. Mu myaka gino 2 nga tulina omubaka abaddeko olaba nti nno Mukono Municipality tegenze maaso mu bintu bingi ebyobulamu ebyenguudo empeereza z'abantu n'ebintu ebikwata ku muntu wa bulijjo ng'omuvubuka abakyala obutalo. Programu zonna nezeesiba amakubo agaali ag'okukolebwa ng'ekkubo eriva emisindye kuyita ebukeerere okugenda e Kasaayi ne galema okukolebwa. Amakubo nga eriva ku Jokazi okuyita ekiwanga okujja e Nantabuulirwa ne galema okukolebwa. Eno Mukono Municipality gy'osanga etebadde na katale maze kubeera LC5 n'ensayininga programu ya World Bank okulaba nga